Bright Rwamirama nga ye minisita avunaanyizibwa ku bisolo ng'asinziira ku kitebe ky'amawulire ekya Media Center wano mu Kampala avuddeyo n'alabula abalunzi mu ggwanga ng'ekirwadde kya kalusu bwe kiri mu kweriisa enkuli mu bitundu by'eggwanga ebimu. Abalunzi n'Abannayuganda entegeka gye twataddeko okulwanyisa obulwadde bwa kalusu obubadde mu Kiruhura, Isinjiro ne Kazo districts. Ate bwe tusuubira nti bwe tuba tutegendereza nnyo buyinza kukwata districts 24 endala. Twataddeko entegeka ekyokusooka. Ono era ategeezezza ng'ebitundu ebirimu ekirwadde kya kalusu bwe babitaddeko envumbo okwewala okusaasaanya mu bitundu ebirala mu ggwanga lino. Tankazi ezitwala amata okugajjaawo okugatwala mu factory tugenda twataddeko eddagala ly'okufuuyira emipiira okulaba nti emipiira eyo tetwala bulwadde walala. Bw'obeera ne ku gaali oba ka bodaboda bwe kava mu kitundu ekirwadde nga kafuluma balina okukafuuyirira okulaba nti obulwadde tekabusaasaanyiza walala. Twafunyeyo doozi. Rwamirama agamba nti okusobola okufuuyira ebitundu bino beetaaga obuwumbi 13 nga buno bugula doozi obukadde 3. Kubira bajeti ya doozi milioni 3 eri kumpi bilioni 13 bilioni bilioni bwe buwumbi obuwumbi 13. Lwaki kiruddewo okumalawo obulwadde wano mu Uganda? Ekibulwizizaawo mbabulidde tulina emiriraano abatafaayo nnyo. Ono akubye n'omulanga eri abalunzi bonna okulekeraawo okutunda eddagala effu era yenna anaasangibwa bajja kumukwasa omukono ogw'amaanyi. So nandibasabye bw'olaba omuntu aguza vaccine bwe tubulire kubanga twasalawo kaawu banoonye ssente tuzibateeramu aba agriculture tuzisindika mu districts eza extension service bageme amagana g'abantu. Maria Dana Namiro, STV Select Enjawulo.